Oluvannyuma lw'okuweebwa engule ey'emu ku kampuni ezisinze okukola obulungi mu mpaka eziyitibwa People's Choice Awards, bannaffe aba Biva Organic bano nga bakulembeddwamu Dr. Pius Ejuk basiimye bakasitoma baabwe era ne babaako n'okusaba kwe bakoze eri gavumenti oluvannyuma lw'okukosebwa omuggalo. Twagala okwebaza abalabi mwenna bakasitoma baffe olwa award eno gye tufunye. Award eno eva mu mmwe abantu nti products ze tubawa muzikozesa ne mufunamu ekyomugaso. Olwo product nga body booster ekola nnyo ku baana abato, abaana abakonzibye, abaana abatalya. Mu kiseera kino ekya COVID-19 abantu tubakubiriza okulya nnyo ebibala. Fruits ezo zirinakyo ziba ziyamba especially of boosting our immunity. Display your trophy, and 2020, much as it has had its own challenges, you excel. Wow. Zeze ensonga tugenda kudda n'ebyemizannyo gataliiko nfuufu. Makindi banayini alemu nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Haji Hussein Lukyamuzi basiibye batalaga emirukango basinkana abakulembeze b'erosi nga babakuutira okwongera okusagulira bannaabwe akalulu basobole okuwangulira ebifo byonna waggulu. Mbasaba buli awali basi oba kuyiza muwagire Museveni. Bakira babagabira obutabo ne bbaasa ya mitwalo 5 nga zino zigenda kubayambako mu ntambula nga banoonya obululu. Ye Lubega Achilles ayagala ekyobubaka bwa Paalamenti asabye banne obutaggwamu maanyi okutuusa nga batuuse ku buwanguzi. Bantuse mbaka wa Paalamenti nja kulaba nga nsakira abantu bange, abantu ba Makindye West Constituency. Ku luno tetuli mu kaliyoki. Lukyamuzi naye asibye abantu okuwagira Museveni. Twagala abantu b'omu kitundu bo bennyini be bavudde mwana mu 8 ate bagende batereega ekyalo kyabwe nga banoonyeza Yoweri Kaguta Museveni akalu. N'abawagizi b'ennyale mu Gombola Iseta Namuganga mu DCI Mukono batambula nju ku nju okunoonyeza Museveni akalulu. Batandikidde Luguje mu Luka gwe Kayini nga bakulembeddwa Joseph Sewankamu ne Faustin Matali nga banyonnyola abantu lwaki balina okuwagira Museveni. Kyokka bagamba nti kati okusomoozebwa ku basanze be bantu abayize ebipande by'omuntu waabwe n'ekyo bwe banatambula ne bawanjagira abakulembeze baabwe okubakwatizaako. Kyetusaba Mwami Museveni atuwa obuyambi. Bavuka abakazi bwa Kabalasa bawangalira mu nzigo tabalabudde bannaabwe okuwala ebikola eby'effujjo kyokka benyigire emirimu egivaamu ensimbi. So me rise up in this time, tell the youths them, instead of poking your nose into affairs of governance, man, let us fight poverty. That's the real enemy. Amagezi gabaweeredda Ring Rota Jafaya Alowe ekitugumu nga alabudde n'avuuka abakolokota gavumenti tebayambye n'abajjukisa nti gavumenti egenda kuva mu bbanga ebawe kyabwereere. You have to ask yourself, government cannot give money from door to door. You know? You got to do something for yourself. Asibye abalasita banne mu ggwanga okuwagira President Museveni beewale bannabyabufuzi ababawubisa. It's only His Excellency, President Yoweri Museveni, that can allow Rastafarians to set up the structures known as tabernacles for worship. Now, we Rastas, I call upon them all over the country, please, Jangumu supporting President Yoweri Museveni. He has clear vision. It's clear. Bobby Wine is still looking for his way out. Byamizannyo munnaffe ku Bukedde TV1 njagala nkutandike n'ensonga ez'emipiira egy'amasaza ga Buganda wakati w'omwaka 2013 ne 2019 Ssingo yatuuka ku fayinalo emirundi 4 kyokka neewangula ebikopo 2 wabula ku mulundi guno yalemereddwa n'okuva mu kibinja. Kaakati akatulabe ebimu ku biremeseza Ssingo eno omwaka guno. Ssingo y'emu ku ttiimu ezibadde zeegulidde erinnya mipiira gy'amasaza ga Buganda nga yatuukako ku fayinalo emyaka 3 egy'omuddiringanwa mu 2013, 2014 ne 2015 olwo yasooka okuwangula ekikopo ky'amasaza nga baakuba buddu ku ggoolo 5 ku bwereere ku fayinalo eyasooka okuzannyirwa e Namboole. Mukwende eyawummula Godfrey Mbalire yali mpagi Luwaga ku bikopo 2. Ssingo byerina ekya 2015 ne 2018 naye omwaka guno talina kyakoledde Ssingo.
omukulembeze omupya bwe yajja ow'essaza ly'e Ssingo mu Kwenda yajja n'ebiragiro bye era bwe nga nze chairperson w'omupiira ogwa 2019 talina nekiyambuuza nako ku byali mu mupiira naye nawulira buwulizi nga bagenda kukyusa bukulembeze kati ndoza yajja n'ebiragiro byesamanya gye byava nemba nga saaweebwa kisanja kiddako. Mu mpaka z'omwaka guno Ssingo yalemereddwa okufunayo obuwanguzi mu kibinja ekisooka neewanduka ng'eyolekedde n'okaligibwa omwaka mulamba oba okuwengasi abukadde 15 lwa mpisa nsiiwuufu. Obukyamu obuli e Ssingo bwakweyagaliza. Abantu abamu balowooza nti banene okusinga abalala. Era kinajjukirwa nti n'omwaka oguwedde ogwa 2019 timu eyo bansuulire nga bansoomooza nti nali neepanka kubanga abaana bali aba 2018 nabawa miliyoni zaabwe 10 ne siziisa mu lukiiko nga bwe baali baagala. Olw'obwagazi bw'alina eri omupiira ery'okwerabira ebibaddewo akomewo aweereza essaza ly'e Ssingo. Suubiri y'okudda okuddukanya omupiira gw'e Ssingo mu Kwenda bw'anaaba nga yeetengerera nga bwe nagambye mu Kwenda alina okukola ki okwetengerera waliba yeetengeredde naye ndaba nga ebintu biruŋŋamu tebiri mu biragiro sirina nsobi njakoma omupiira. Akubidde amasaza amalala omulanga okufuba okulaba nga gakuuma omutindo okusobozesa empaka okusigala nga z'amaanyi. Nze ndowooza nti bintu bitono byakulabirako bitono nti tiimu bwe muba kati Buddu mulabye mufunye gundi eddukanyiza obulungi omupiira temumala gagikyusa olw'okuba mulina bye mwagala ebirala. Mu myaka 7 wakati wa 2013 ne 2019 Ssingo yatuuka ku fainalo emirundi 4 neewanguliramu ebikopo 2 mu 2015 ne 2018 naye omwaka guno yalemereddwa n'okuva mu kibinja oluvannyuma lw'okulemwa okufunayo obuwanguzi mu mipiira 4 gye yazanye mu kibinja ekisooka ekyabadde mu Bulemeezi, Mawogola, Butambala ne Buluuli. Nga tukyali ku nsonga ez'amasaza ga Buganda tekankulage enteekateeka bannaffe ab'eggomba bano batabani ba Kitunzi ne bannabuddu gye balina nga bano bali mu kibinja kyakuna. Olw'ekirwadde kya COVID-19 ekitaataaganyiza ebyemizannyo by'ensimbi abaddukanya ttiimu y'essaza lya Buddu basaze bajeti gye baali bakoze okuva ku bukadde 4 okudda ku bukadde 240. Naye obuzibu bwe tulina sente zaali zaggwawo ge mazima amatuufu kati sente gye tusonda weeba evudde kyova olabanga gamba nti oli ne watuwa ebokisi y'amazzi emu etukolera kubanga sente oli ne wakuwa omutwalo olabanga akuwadde emitwalo 5 ku budde buno olw'embeera gye tulimu. Enkambi yaabwe eri ku Vienna Hotel Masaka nga Robert Asiimu eyamye okusasula ensako y'okutendekebwa kwa ttiimu ku mukolo kwe yagabulidde ttiimu ekyemisana. Tebasobodde katono mu bwetaavu bwammwe mbasuubiza nja kuba nga nkaleeta nga nkateeka mu ttiimu yaffe wabula nammwe mukole bwe muteekwa kukola obulungi mutuwa maanyi we tunaasinziirira okubakwatirako. Nsaba ebyokuba bikopo simanya batukanye tuwala tuzanye omupiira twagala kiki we tunaafuna ekikopo bajja tulaba nnyo. Mu ngeri y'emu Gombe eggulo yazanya omupiira omulala ogw'okwegezaamu ku kiseera kya PTC ekabula soke nga baguwangudde ku ggoolo 4-1. mu kampati myezi 2 etunafunayo muntu yenna mukulembeze yenaaze mu nkambi bako kyatuwa naye tumanyi nti nno fenga ab'omupiira tulina kweteekateeka sente zinagira zijja tusanga naye nga tukowola yenna ayagaliza Gombe ebirungi ajja tuteeka. Buddu ne Gomba ziri mu kibinja kyekimu ekyokuna omuli Ssese ne Kabula ng'emipiira egy'ekibinja ekyokuna gya kuzanyibwa wakati w'ennaku z'omwezi 13 nenga 17 omwezi ogujja ogwa January okusalawo ttiimu 2 ezineesoga kwota fayinolo.
naye waliwo ttiimu endala enneeyungako buli lwa mukaaga bano bakubi ba bidongo batabani bange bano bakuba banguliko onjigiriza olulimi nti ngenze mu kabiriiti singo ebyo gwobimanyize kasite wange gombe wa kitunzi betesetese bulungi tulina n'ebikopo bingi bannange ab'eggomba mbasaba mwongeremu amaanyi yogera ebikuleese tubagala nnyo bannaffe era tubasaba mutuwagire nga bwe mutuwagira bulijjo mwena mwena abalina ebizibu n'abatalina bizibu mwena tubeere wamu tuzze ne DJ Shield tugenda bakuba omuziki kuva gye mutandikira paka gye munaakoma okulira nti mwagala naye bandi abasingo tubasaasidde nnyo mutwegatteko nawe oliwo eggomba oliwo eggomba tuli mulangiro kale katukusibule enguliko mugirindire